Bannayuganda basse omuntu mu kibuga kya Dubai olw'obusungu obubakutte oluvannyuma lw'omunnayuganda munnaabwe ono abadde akola ogwabwa agent ng'abafunira emirimu bafunira visa bakonnekitinga ku bantu ab'enjawulo banoonyeza we basula okubafera ssente ennyingi ne bamugwako ne bamukuba emiggo mizibu ekiviiriddeko omunnayuganda ono okufa. Imbu abamu bagamba nti omugenzi essaawa zino Enoka ali mu mochale olunaku olwaleero ye kennyini ye yasazeewo okukomekereza obulamu bwe olw'okuswala ekyo wekigambibwa. Wabula ne wabaawo abagamba nti bano bamukubye emiggo mingi nnyo ne bamuteekako okusomooza kw'amaanyi nnyo ne bamukwata bo kennyini ne bamusindiikiriza okukakkana bamukanyuze ne bamuyisa mu ddinisa ne bamukanyuga wansi omuntu ono n'afa. Era nga bangi nnyo abakoze obutambi nga bavumaganya nga bavuma ekikolwa nga beevuma ekikolwa ekikoleddwa Abannayuganda era nga bagamba nti Abannayuganda gino si mize gyaffe, emize gino gibadde gy'abannaffe Abanigeria era nga kigenda viirako Abannayuganda okubagoba mu kibuga ekya Dubai nga we bibadde ebiseera ebiyiseeko emabega. Ffenna tukijjukire nti ebiseera ebiyiseeko emabega oluvannyuma lw'Abanigeria okugenda ne batta omusirikale mu kibuga ekya Dubai, Abafirika babadde tebakyafuna bulungi visa, tebakyaweebwa bulungi mirimu, abamu n'oggobwa ne bagobwa era mwabiraba bangi nga babatadde ku deportation, bangi tebabakyakkiriza kusula mu hotels, tebakyabakkiriza ku mirimu mitongole. Ebyo byonna mubadde mugenda biraba naye kati ku kino ekiriwo ebintu bineno bigenda kuddamu olw'ensonga nti Abannayuganda nabo batandise okuyiga emize egitali gyaffe. Yenze Sheila Adeta, subscribinga ku YouTube channel yaffe nokwata kade buli video gyentekayo esobole okutuukako bulungi nnyo, commenting abantu bamanye endowooza yo n'entegeerayo ate era nawe oli musomesa kweno channel, oli kansola, oli gaida era n'ebintu ebirala nga nze byenkola ekyo ky'oli kubanga oli omu kuba members kweno channel. Commentinga, subscribinga, kwata ne kade tugenda batwalakoko mu biki ebiriwo nabatandika bitya omunnayuganda ono abeerenga attibwa ate era tukomewo ne updates endala ezikwatagana ku bankuba kyeyo twekumireko. Ekiri e Dubai olemwa bannayuganda basse munnayuganda munnaabwe wuuno wano bamuyita Enoka abadde nga agent afunira abantu emirimu mu kampani gye bayita Transguard. Bamukubye ne bamukuba ino video ano nga bamukuba sijja gibalaga nnyo bajja kujja video yange. Olumaze omumukuba tebakomye ku ekyo ne bamuyisa mu ddinisa ne bamusuula wansi. Eba ne yadde kale yali ssente zammwe n'ekyokumutta si ekibadde kisaanidde. Bannayuganda mweddeko Dubai etandise otta visa eri bannayuganda mulabe bye mukola. Bino ebintu bibadde nga mba Nigeria. Bagenda siba visa z'Abannayuganda. Nkubira omulanga buli agent bannaye abadde akolanga n'ono omwami mwemanyi ate mbamanyi mufulumeemu kuba abantu babanoonya ne poliisi ebanoonya. Kino Abannayuganda kye batandise mu Dubai bane kigenda kwonoonera bangi. Omuntu aba ababbye ssente okumutta si ye solution. Bamuyita Enoka azaalibwa Laakayi. Abadde agabanga emirimu yesi bangi bawadde bangi abamu ssente bigaana naye okumutta si ekibadde kisinga. Ono kakole ekyokulabirako ku ba agenti mwenna. Nabadde nganya okwogera ku agenti ono omusajja gwe basse Sharujja naye nkakiddwa. Omanye omufu tebamwogerera bibi, omufu bamuwa ekitiibwa naye nsobola okugikozesa nga example n'okubeera nga ndabula ba agenti abalala kuba mu Dubai bakyalimu bangi. Ng'oggyeko Sitaani omuntu omu ku bakyasinze okuba ababi agent. Ba agenti b'e Dubai mukaabiza abaana omusaayi. Abaana mubasuzizza ku street, mumwejjuza abaana ku Union, mumwejjuza abaana ku Baniasi. Abaana mubajje Kampala n'omuleeta mu Dubai nga tolina mulimu yadde n'ogwo. N'omutunza ebintu bye, n'aleka mama we mu muzigo, n'aleka taata we mu muzigo, n'atunda buli kimu nga okimanyi bulungi omubba. Okitegeera. Agent ye muntu akansolingisa ku mulimu gw'oliko n'akuggyako ssente nga woli yakansolingisawo dda nga tatidde kwegamba n'akulemya obulamu emmaaso n'emabega. Be ba agenti ba Dubai.
Saasanyukidde bantu bakubye agenti ono ne bamutta naye akole ng'ekyokulabirako eri ba agenti mwenna. Emabegako wano waliwo agenti gwe baŋŋambye yabbye abaana miliyoni 15 buli omu mbw abaleeta mu security. Okitegeera n'abaleeta mu bed space n'abateekaawo n'agenda. Omanyi ba agenti balina abaana bano be baafuna abaveeyo mu kyalo nga tamanyi system, tamanyi kebera visa, tamanyi kwawula employment na visti, so bebo be bakwata obujega ne babba. Bannange ono agenti abeera ekyokulabirako mwenna ba agenti abali eyo, temwagala kukola mulya ku maanyi g'abantu. Okitegeera yadde ebyo byonna nga biriwo ebityo gw'olowooza kituufu Abanayuganda okutandika okwetta? Kituufu Abanayuganda okukozesa obusungu? Ye gw'olowooza omuntu ono omugenzi enoka kino kyabadde kimusuubira, kyabadde kimugwanira bamukube bamutte? Gw'olowooza tewandibaddewo measures endala Abanayuganda ze bandikozesezza kulaba nga bavunaana omuvubuka ono, obbaleetera, obbasasula, oba sseekyo ne bamuteeka mu mbuga? Nze nnina okukkiriza muli nti amawanga gano ag'ebulaya galina nnyo democracy okusinga amawanga agaffe gye tuva, nti omuntu wakola ekintu ekikyamu osobola omuloopa amateeka ne gamukwata, kubanga abo abavubuka abali e Dubai abakola emirimu gyalejjalejja jangu nkufunidde omulimu visa bino nabo babeera ne connections, teekako ne ba agents ababa batuma woba oli awo abawangaalira mu ggwanga eryo gye baba bali oba mu bibuga eryo gye baba bali. Nti kizibu nnyo Omunnayuganda okutandika okufulumyanga visa nga tayina munnansi amubakinga. Kizibu nnyo Omunnayuganda otandika oprocessinga passports nga tayina muntu akafulu mumanyirivu kukola kino kintu. Era bo babeeranga ba agent abagenda nga ba broker abaliwo okusika bakasitoma abo ne babatwala kwabo abantu ababa beetaaga nabo mwe bafuna ssente. So nze nabadde nsuubira nti kyandibadde beta Abanayuganda bano bonna ne beekuŋŋaanya ne bagenda ku poliisi ne baggulawo omusango. Enoka ono ne bamukwata, Enoka n'ayogera n'abantu abalala baakola nabo, teekako ne ba boss on top okulaba nti ensonga zino bagikolako. Tukirize tugaane nti nno yes kino kiruma, Enoka aleese losses nyingi nnyo mu Bannayuganda, obasuubiza emirimu n'atabawa, bagamba nti abadde yeebaka ku bawala n'abakozesa n'abakola embuto, abadde yeenyigira mu bintu by'okufera Abannayuganda okubabbako ssente zaabwe n'ebintuntu ebirala. Ekyo tukikkiriza kubanga kingi nnyo mu bibuga ebyo ebya Dubai, kikoleddwa nnyo Abannayuganda bangi nnyo, teekako n'abatali Bannayuganda. Kwegamba obulamu mu kibuga ekya Dubai buzibu nnyo naddala eri omuntu anoonya omulimu oba ayagala okukola. Naye nze nsaba ekintu kimu Abannayuganda, such things temubyenyigira mubigenda kubattira. We have nowhere to run to. Munnange mu nsi zino tubundabunda bubunzi, ensi ezaffe gye tuva teri mirimu. They did not plan for us as Ugandans. Tubungeeta bubungeesi, so we mutandika okwenyigira mu bintu ebimenya amateeka, our chances of survival zigenda kubeera ntono kubanga bajja kubateekako bbaani babagane okuddamu okujja mu bibuga bino okuyiiyizaayo. Ate nga woba oli awo tulina Bannayuganda bannaffe abafunyeemu mu bibuga eno gye bajja okuyiiza ssente ne bafuna emirimu ne gye basasulanga bulungi ne basobola okuzimba ewaabwe oba ewaka gye bava. Kati mbasaba bulungi yo n'obwegendereza ebintu nga bino mu bikomyo, wabula sigenda kukoma ku Enoka yekka omugenzi. Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe ate era musonyiwe byonna byonna ebyamusobako. Famire munnange abagumye tugenda kwogerako ku muwala gwe basazeesaze gwe batemyetemye ebiso mu ggwanga era mu kibuga ekya Dubai nga entabo evudde ku musajja ono nno bamuyuzizza okukakana mukazi wattu afudde ate era nga n'ababadde mu lutalo lw'okumutta nabo poliisi eri mu bawenja bubi nnyo. Katugendeko mu katambi tukawulirize ku oyo abirabyeko ate era tubeere nga tukomawo. Naye bannanga Abanigeria omulimu gw'okulemesa Abafirika UAE gwo bagukwasizza maanyi. Ababoggo balabika nga batabuse. Bw'oba oli mu Dubai wano nsuubira nti vidiyo eno etambula ku mitimbagano oyinza okuba wagirabyeko dda. Era Dubai poliisi eri mu kaweefube wa kunoonya abawala 5 abadduse. Evidiyo eno etambula yatandise nga abawala 2 bali mu kuyomba mu lumu babaddemu abawala 6. Babadde bayomba nga kiteeberezebwa nti babadde bayombera musajja. Era omu nga abakwata vidiyo nga bona okwata abayomba ng'abalala bwe baseka bwe bakola kinomale. Kati ndowooza mu koosi y'okuyomba omu yalangidde munne ekimuluma, omu n'akwata akaso. Bwe yakutte akaso ono omulala teyatidde kuba yalowoozezza
ono amutiisatiisa butiisatiisa kwe kwata akambe knife ono yazze n'amusalasala ku bitundu by'ebbeere waggulu n'amusalasala ku mukono oli n'atandika okubeera nga atiirika omusaayi owulira oli gwe baasaze naye yatidde okufuluma ebweru okudduka bw'atyo yagudde mu luumu n'afa omusaayi nga gumuweddemu abawala ababadde mu luumu babaddemu abawala 6 bonna baatidde okuyita ambulance kubanga ndowooza baateeberezza bwe banayita ambulance buli omu ali mu Dubai okimanyi bw'oyita ambulance ejja ne poliisi so bakitegedde bwe banayita ambulance ejja kujja ne poliisi ebabuuze guno mulambo era babakwate okitegeera so bwe batyo abawala 5 bonna ne bafuluma ne badduka abapangisa b'oku kizimbe be balabye omulambo ne bayita poliisi nti mulumi y'Abafirika eri nzigule ne tulabyemu omuntu ng'agudde alinga afudde n'omusaayi guli mu kulukuta poliisi nejja nebajjawo era abawala abo bali mu kubanoonya bannange baba Nigeria omulimu gw'okulemesa Abafirika bagukwasizza maanyi era kati ssaawa zino tebwewunya kulaba nga visa zezzemu ne zeekanama visa change nga lutalo visa nga lutalo ate n'amawulire agaliwo nti ne freelance anti Abanigeria gye bewagisa nayo bagiguddemu era bagenda kugibajjirawo so byebyo bitambula bannanga Abafirika engeri gye tuyisa mu UAE nga tonnatandika kunenya basajja kubeera nga babagoba ku interview no Africans banaye mutunuulire bannaffe be bakola ate jjukira abantu mu UAE bonna bwe balaba Omufirika ng'Omunigeria bo batulaba lumu ffenna tuli kimu tebamanyi Munnayuganda tebamanyi Mufirika tebamanyi Kibbo baganedda abantu bano bonna be bamu era bwe walabye ku ggulire Abanigeria Abawarabu ababadde bakomenti ng'omu yakomentize n'agamba naye lwaki bino ebintu temubikwata byonna group ne mubizza mu nsi yaabyo omulala n'akomenti nga n'agamba naye lwaki abantu abafaanana bwe bati mubawa visa ndowooza olaba kati gwe bw'oba gwogaba visa osuubira kiso mbeera mbagamba buli lunaku oba oli mu UAE buli visa buli contract gy'okolakola ng'omanyi yeesemba banaye museevi byebyo nno ebigenda mu maaso mu bulamu bwa muganda waffe oyo yavudde mu bulamu bw'ensi Banigeria bane bamuseeko ne bamukuba mizibu ne bamutemaatema okukakana bamuse nze I really don't know what's wrong with Nigerian ate era nga Nigerians both of them they believe nti people hate them because they are beautiful because they made it in life because they come from a good country with good infrastructures buildings roads and etc housings and etc naye ate era people hate them because of their behaviors they don't behave good they have bad habits I don't know why are these people so hostile I don't know what's really wrong with Nigerians before Nigeria they wasn't behaving like that they were so good people that you can base on good people that you can bring into your life but nowadays Nigerians are becoming a problem Nigeria bakambwe nnyo ekisusse into whereby yewe mukola ekintu the only thing they think about is determinating you for good ayagala akugjewo for good ofunyemu obutakanya ne munno muli ku nsingwira mulwanyemu katono okutte akambe otandise okumusalasala ate mumaze okumusalasala mumulese mu kitaba ky'omusayi instead of calling the ambulance no gamba obakale insanze omuntu bwati ne bwati agudde wansi gw'okwejjako omusango bamutwale bamujjanjabe omuntu oyo awone omulese you're adding a lot of crimes on one olwanye n'omuntu ogwo musango okozeseza ekisi ogwo gwakubiri omutemye ogwo gwakusatu omulese n'afa musango gwakuna first degree murder ose omuntu they will not call it homicide kubanga it's a first degree murder bagenda kusiba mayisa ebaba bakute kati saa zino abawala baneeno abaddewo when these things are all happening bonna bali mu kunoonyezebwa poliisi ate nga they are on run kigambibwa nti omulambo baaguleseewo awo era nga nnyini kizimbe munnange ye yalabye omuntu ono afudde ate era n'akolinga for help okuva ku bapoliisi ebikolwa nga bino eno tubivumirira nnyo not only in Dubai bituukako n'eno mu nsi zino ze tuwangalira mu ffe ng'abali ene Saudi bituukayo abana beekola ebintu litu abaterayo akatambi nga mwana muwala Omufirika
asse mufirika munne yamutira namubona amukwata namuba namuta entabu nga balwanira musajja omuwalabu munnange bwe yamala okumuta omuwala ono tetumanyi kigenda mu maaso tubaterayo obutambi bungi nnyo naye tubasaba mubeere nga muyigamu ate ebintu webityo mubeere nga mubyewala. There is nothing good coming out of these actions. Mugezeeko okubeera abantu abalungi. Nze mbagambaganye ebintu bino ne mukuyita okwogera ennyo ne muluyita olugezigezi okwefuula okumanya n'ebintu nto ebirala naye munnange sometimes ebintu bye mbagamba bibeera bituufu oba obigendeddeko. Yenze Sheila Adita imbagala nnyo. See you in my next video.